All right, ETV Uganda, World XP representing. Thank you so much for watching. Tukyali Masoli mu Kasangati Sabu County. Gayaza Road. Era nga tuli wano ne taata wa Sharon Mbabazi Omukubi wa Wabuloka. Taata. Ogamba oti. Tuli sebo. Obulamu. Omutima badde bugwe. Pozi mwesebo. Je tuli. Leero tukunoonyezaako eno. Bali kujja nsanyusa balaba. Atulaba yandyetaaze okumanya. Gwani. Amanya gange nze Steven Semasaka. Omusajja mufumbira nga nzaalwa Kisoro. Obulamu butambuza mpola mpola. Nga bw'omanyi Uganda yaffe. Kitambuza mpola mpola. Weebale kusomesa mwana. Mwana era mpola mpola Katonda nga naye ankwatiddeko. Ogulira otya omwana yagraduatinze? Ssanyu ly'amaanyi byempulira nga nze bwe ndi. Wali okisuubira? Mu maaso naye sikisuubira. Sikisuubira mu maaso. Mu ntandikwa ki wali olowooza ku mwana wo? Mu ntandikwa yonna obulamu bwali butya? Obulamu bwe tebwali bulungi omwana oyo Sharon. Kuba yalwala nnyo era amalwaliro gonna ge yatambula gonna amanoolibwa kati neemutambuza amalwaliro nga mangi naye najama bwakola kikwegamba embeera tiyali nnungi naneeraliikiriza nnyo naye Katonda nga bw'omanyi era bw'atonda ebintu bye nadde ng'onaafuna omusawo n'amujanjaba naawona. Obulamu obusanze otya okukuza abaana bano kuba tugambye maama waabwe yafa bato nnyo nga taata okusobozebwa okuwakuyita ngambadde nabo kwamaanyi nnyo nga obuzibu era bwe mpiseemu bungi bunene naye ngaera bw'omanyi nti mukyala bw'aba nga akuvudde ku maaso n'okutwala obuvunaanyizibwa n'omanya nti kakati wendi wentuuse kakati omwana taba wa mukazi aba wa musajja ekyo nenkimanya nti kakati nozifungiza zinywere niko kulabika nti ndabirira abaana era omwana agenda maama okumva kumaaya kuva ku nsi yandikira omwana wa mwaka 10 n'emyezi 4. Muto wa Sharon? Muto wa Sharon era kavuuka kabaddeko wano so kalengeddeko awo naye nafuna okubonaabona kw'amaanyi nnyo naye nenkimanya nti sirina gwenja okugamba nti jangu onyambe kuze nina okufungiza. Omukyala yakulekera abaana yandekera abaana baali 5. Nga Sharon wakumeka? Sharon wa 3. Kati fees awo okubaliisa? Sukulu fees okubaliisa oledde. Era nagendako nani mu Kisenyi nga ndi musajjira mukulu wa matafaali era nga nkuba bulokeri wansi mu kirombe era buloka ne ziba nga ziziyimirizaawo abaana abo okusoma kubasomesa mpaka naguno ogwaleero naye ekyomukisa omubi ne bajja ne bangubayo ekibombe ne bakiggala naye bwe bakiggala ate nange mwennyini nenfuna obukosefu nemba nga sikyasobola naye ng'abaana abo oyo Sharon twabeerangayo mu Kisenyi nga ajja kuba buloka nga olede baze nga mu holiday nga balina okujja nfunbira ku mmere omala okufumba ku mmere ntandika okuba buloka kati mu kutandika okuba amaze okufumba emmere taata gyagolye ku mmere nenzira ku mmere nendya kati bo ne bakwata akatiba ne bakola naye ne mbagamba nti temwonyoona mulina okulaba siteeke mu line ate buloka eyo nga bwenyirira namwe gyenjagala mufulumi nze kati ne batandikirawo nga bayiga mpaka nze amaanyi olwedde bwe gagenze ganjibwamu nagwa nemenyeka naye olwedde n'ekirombe ne bakiggala okukiggala naawe nafunamuko nnyo obuzibu
era kwe kutandika kudda wana waka wano mpola mpola nina ente tandika okufunamu akasente okubalabirira naye nga buloka zanyamba nnyo kubanga emmere ne school fees olwedde nga nfuna ntunda amabisi bw'oba ogamaliriza oli waddembe kuba nti amabisi nibakuwamu sente abaana nibagenda ne basoma naye luvannyuma ennyo atuuse ku level nafuna ekibiina ky'opportunity ne tukola gurupu mba nga nzijjayo sente njayo emitwalo 8 nzaawuzaamu natandika okusoma nzizaayo mpola mpola ne banne nabo nga basoma. Sharon ye mwana w'omuwala yekka? Baliyo babiri. Omu ye mukulu ye first gwe nasooka okuzaala olwedde n'akola ki ye n'afumbirwa sente n'azireka mu ssomero agenda n'omusajja. Sharon ono yakiikirira nnyo omwaka ogwowedde ebifaananyi bye byabona Uganda n'ensi yonna olw'okuba nti yali mwana wa buwala nga ate akuba bulooka. Embeera eyo ettutumu ly'omwana wo ng'atutumuserwa kuba bulooka gwe ng'omuntu lyakuyisa litya? Teryampisa bubi olwedde nawulira essanyu olw'okuba nti ntendesa omwana n'amanyika nemanya nti olwedde amaanyi gampedde ate olwedde nga ye abikuttemu nawulira essanyu nemanya nti kaakati sikyafudde. Embeera eyo olina kye wagifunamu? Nagifunamu nnyo bulungi nnyo kubanga olwedde yanyamba era nga yatandika okulabika nti oba mpeka aleete ku kamere bw'atyo. Tugamba naaba nga ate obuvunaanyizibwa obubwo bwe mwabukutikkudde? Buntikuddeko esebo. Kakati embeera eyo bwe yatambula abantu ku kyalo bakiraba batya? Olwedde mu kusooka nyaabwe nga nvudde ku maaso bantunula ne bagaha omusajja oyo tajja kusobola kuweerera abaana olwedde ne bansikirira nnyo ne bagamba nyaabwe agenze kakati oyo yanasobola okuweerera abaana nyaabwe oyo abadde abaweerera kakati wuuyo agende tebagenda kusoma olwedde kwali kufiirwa wano byonna nebiwuliriza naye bwe nabiwulira negamba nkimanyi omwana wa musajja si wa mukazi lwaki tebasomye ng'ate bwendi kati neŋŋamba kale kambalage ti abaana bajja kusoma olwedde amaanyi gaali gakyalimu nentambuza akatima naye kuba nzikirirako nti abaana tebagenda kusoma olwedde ate abaabwe baatuuka ne siniyaffe tebagituuka ate abange bamazi era nsuubidde nti kakati batulo ne beewuunya luvannyuma ennyo basooka kwebuuza ne beebuuza abaali banjeriga abaana abangi nga tebawulwedde nga waliwo ebiseera bye batabagobatamu ne bagisoma ne balya nga nze ntetenkanye kati ne batandika okwebuuza naye ng'ate banti okuntuukira naye nga mu banne eri beebuuza akasajja ako ndi nakasajja olwo banfudde nakasajja akasajja wasente kazijjawa twasooka ne tukasekerera tekaweerere ne banvaako ne basigala nga batunula butunuzi kubanze bwe namaliriza nga amatafaali nengasa ku bujegere bwe nti nze nga sifawo buweza omutwalo nga nze sifawo nga mujje mumpe sente bampa sente nga nziteekayo school fees z'abaana basoma era basigaye ne batuuka ne banvaako akati era okusinziira ngaomwana era bwe yatiikirira kati byo banta oli muzira ku kyalo butereevu era kubanga abaabwe batuula naye ate abange basomye n'akalimba kange akokoolabako. Taata, ennyumba tugirabye ne Sharon agitulambuluzizzaako ne tumugamba ani yateekamu ekigere n'agamba ennyumba eno ffenna twakola n'agamba bonna baakuba bulooka nti mwenna nga famire mwateekako ettoffaali okwatagana otya n'abaana bo ne mutuuka okuzimba ennyumba eno tezimbika? Olaba ennyumba eyo si kwe kugamba nti ekirowoozo kyalimu kuva dredi nga batugirika mulaba akayumba mwawasula mwenna ne famire ne batuuka n'okayita egamba ab'ekyalo bagamba tusula mu kabaasi
baasi bwe tusula mu baasi mbuye baasi nebatuusa ddi ekisolo nga bagamba baasi batuusa ddi ekisolo batuusa ddi ekisolo kegane batugire kegane kibiranga mu mutima tulina okuba nti obusobozi singa bunaabaawo ate netugana ye omubumbi lwaki aliira ku lujjo lwaki ffe tukubumba amatafaali twekolemu omulimu tutandika okuba amatafaali mpola mpola era netuzimba kagakyali mu ndowooza okusinziira nga bwe batujerega waliwo ababayambyeko bamwe mutetenkanyizanga mu famire mutetenkanya nga famire mpola ng'era abooluganda nebayo abakubayo oyo omukono bwe batyo kakati ennyumba tugirabye weetuuse waliwo obwetaavu obukyaliwo ogiyingire bunene bukyali bunene waliwo kuba pulasita iriko okuggala n'amasanyalaze guwedde guwegali akuzaamu obuzawani kale gw'omusebe bunene gukyaliwo tukyali munene kakati tuli ku ETV Uganda abalabi baffe bakubira omulanga yenna alina obusobozi taata na Uganda nga bwentunula bwenti kweganange era mbadde nkigwaye si kiŋŋambe nti bubanze nkole nti oba mu nyambe kuba olwedde wadde sinakala olwedde yaba asobodde asobodde kuyamba mu ngeri yonna waddembe. All right, ETV Uganda, Wad XP is my name. Tukyali Masoli ewa Taata wa Sharon Omukubi wa Wabuloka. Ku kamera nkoze ne Aloni Bobo. Muzeeyi, mu baana bo kiki ekyenjawulo kyolaba mu Sharon ono? Kuba ebintu byazayitamu ne byavunnuka ne byakoze si bya bulijjo ng'omwana omuwala. Kyanjawulo kinga gwe omuzadde ky'omulaba? Bwe mutunula nganze omwana oyo Sharon alina obuvunaanyizibwa bunene obw'okuyiga emirimu. Waliwo omuntu kwegaba buyinza okuba naye ogwezaako kumulaga omulimu ganaagunyuma oba neyeefula nti sijja kikola gwe omukyafu kale talina kyeyenenya alabanga omukazi watu namwenyirizamu nnyo ayagala okukola era n'okusoma okukola edde yagezaako yawata nnyo era ng'atuula mu kibiina abaana bamwenyinya olw'obulwadde naye n'agamba no nnyo ogenda mu maaso nakusoma kwegamba mulimu gw'abakuta abagwetaaga. Yatugambye nti bweyamala siniya olw'embeera ya ssente yasazeewo omutwale mu kusomesa ye nga tayagala era kiyagala nayagamba taata ffenna tunagwera mu busomesa. Lwaki wali yagala mutwala mu busomesa? Olwedde yali nfuna ndaba bwagira bwati nga ndaba enfuna nina ntono ng'ate nina banne bakyayagala kusoma ye nampakanya nagamba sijja kola bwa busomesa. Bwe yakuwakanya wakola otya wawulira otya ng'omuzadde? Bwe yampakanya nange saamuwakanya nagamba kyoyagala kyoba okola nanoonya sente nyazinoonya lwampaka anti oganye woyagala sijja kuwaliriza kyotoyagala kuba bwe nakikuwaliza era tojja kikola. Sharon ono muwalawo muze ekigwoyinza okugamba nti awo muwala wange ono kyekino kye yantawaanyangamu ng'akula? Sirina kyenyinza okumuwaayiriza kujja kumutya okuntawaanya bulwadde bwe yalwala ate olwedde nga bwe natawaana nabo naye bisigadde mwana muwulize nga mpulira bulungi nnyo talina bwe yagenda nga ku ssomero ng'ate wennyini olwedde bye balina okudda ne bafumba nze ndi mu kisenyi mu Wabuloka mu Kirombe kati nga kusomera alina okufuutukayo ekikumi erina obudde akima amazzi asala omuddo olwedde nze musobola kuba nayigira nga ssaawa emu n'ekitundu bbiri era nga nenkama nentwala mata ngenda kunoonya olwedde sente ez'akawunga nina okubasanga wano nga nze nina okuba ndeesa emmere
singa n'amazzi bagataddeko tugenda tulya ebaka naye nga ye teyalina buzibu bwonna kuntawaana mujumbize nnyo mmere nakati esayo kakati muzee essaawa ya kakati okola mulimu ki? Essaawa ya kakati oleredde ndi mukulunda ente wali kati gwe mulimu wedde gunasigalako okuwa amataffaali sikyagusobola ndowooza n'emyaka aba gigenda ginyikwako kale nensigala gwakulunda nte yeemu eyo gy'olunda gyemundi ente yange kati gyofunamuko kasente yesobo evaamu mata yesobo era yamata yamata sobo ate baganda ba Sharon abalala mbo bali baganda ba Sharon era nga bwe nagambye omwana omuwala yasooka vazibe yafumbirwa na kati ababiri omu olede musomesa omulenzi Sharon gwaddako kati waliyo akawala akalala ate kadda ku Sharon nako kali saidi z'ematu gaawo kalinako kale olede nako kasoma bya mikono bya nviiri eso webali kakati olunaku lw'eggulu omugagga Sudiiru alina etulyagonobodde ku muwalawo ery'okumuyambako okuddayo okweyongerayo ebitabo afune diguli ey'okubiri. Wagenze ne Sharon? Nedda Sharon yagenze yekka. Amawulire ago wagategedde? Nawulidde essanyu ddene nnyo nga lyamu kiwagonja ngamba Katonda nga nziguliddewo emikisa omwana okubanga ayingidde university asoma master nga Katonda yebale kunkwatirako nawulidde essanyu ly'amaanyi nnyo. Nze nga tumaliriza abazadde abayita mu kusoomoozebwa kuweerera abaana biki okusoomozebwa nga kwoyiseemu obawa magezi ki? Bugumiikiriza kwanza amagezi g'empanga abazadde olina okwewaayo kubanga sente l'omwana okusoma sente sizibaawo wazira kuwatanya na kupangapanga sente nga n'oteesuulirayo gwanagamba era mbakubiriza abazadde bannange baleme kwekwatako basomesa abaana kubanga omwana kyekirabo ky'omulekera ku nsi ekalaamu. Alright, ETV Uganda, thank you so much for watching. Embozi bwetu tubadde tunyumyamu ne muzeeyi Taata wa Sharon Omukubi Wabuloka. Until next time, I remain yours Ward XP ETV Uganda gwe mukutu ku kamera mbadde nkola ne Aloni Bobo. Kindly subscribe. After subscribing, click on the bell notification button. Mbagala nnyo.